po jako akawuwo. Oluvannyuma lw'ennaku 42 nga bannayuganda bali ku muggalo, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ku lw'omukaaga lwa Ssabbiiti ewedde yataggulula ku muggalo guno era emirimu egy'enjawulo abagikola ne bateebwa okuddamu okukakkalabya omwali aba takisi, bodaboda, akeedi ssaako n'ebirala. Bannabibiina ebiri ku ludda oluwabula gavumenti kye bagamba nti omukulembeze w'eggwanga bwe yatuuka ku nsonga y'okugema bannayuganda teyali mulambulukufu. Ensonga lwaki lockdown zibeerawo kukkiriza amawanga kubeera nga geeteekateeka okuteekawo structures okulwanyisa obulwadde buno paka nga okugema kukoleddwa paka nga abantu babagemye. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku City House mu Kampala, bannakibiina ki Democratic Party bagamba nti wadde gavumenti yatagguludde ku muggalo ebitundu 5 ku 10 naye terina nteekateeka yonna gye yataddeyo eraga nti ekirwadde ki COVID-19 kiri mu kulwanyisibwa. Lwaki tebakozesa budde buno ne bagema abantu? Wano juzi twafuna eddagala eddala donation vaccines endala. Lwaki gavumenti rolling out chetuyita massive vaccination program? Lwaki gavumenti yesiba ku groups? Lwaki gavumenti yesibye nnyo okubeera nga esalawo nti kati gurupu eno eriwe gurupu eno abantu abamu mu gurupu eyo bazibu bakusanga abamu tebaagala. Omwogezi w'ekibiina kino ki Democratic Party Opio Okalelo Aman agamba nti gavumenti yandibadde ekozesa ekiseera bannayuganda kye bamaze ku muggalo okugema buli omu okusobozesa okulwanyisa obulungi ekirwadde kino. Ekyennaku yaguddewo naye nga tetaddewo structure yonna egenda kuwanirira cases zino eziri wansi okubeera nga tezikola ki tezambuka. Nabwe kityo ffe nga DP tulowooza nti kino kibeera nga kwoza lugoye ate n'olusuula mu ttaka. Nabwe kityo bannayuganda twagala obategeeza nti bwe tweyongerayo bwe tuti nga gavumenti yaffe ekola ebintu bweti, nze mu kulaba okwange ndaba nga ffe abagenda okuva mu mbeera eno eya lockdown ne babataamuko ebbanga lya myaka nga 5 nga ziyiseewo. Banna-DP bagamba nti mu kiseera kino gavumenti yandibadde esasula bulungi abasawo olw'ensonga nti bakoze omulimu gw'amaanyi mu kulwanyisa ekirwadde ki COVID-19 wabula nga bano bennyamidde nga bagamba nti ensimbi ate zandibadde esasula abasawo waliwo bannakigwanyiza abazeezibika we basinzidde okutiisatiisa nga bagenda okutandika kaweefube ow'okwanika abo bonna abalidde ensimbi za COVID-19. Kati gwe teebereza abasawo baffe tebasasuddwa bakolera mu bugubi naye waliwo abantu mu departments za gavumenti ez'enjawulo aba misallocating funds nga ensimbi ziteekeddwawo kubeera nga ziddukanya bintu ebikwata ku COVID-19 katate gwe n'obitwala mu birala. Ripooti ya Auditor General mwagiraba, bino byenjogerako mbijjo kakati njagala ntwala akakisa kano ku lw'ekibiina kya Democratic Party gavumenti nti evweyo ekangavula abantu bano abakola misallocation of COVID-19 money. Wera nga tekikoze ffe nga Democratic Party tugenda kuvaayo tutandike campaign oba kaweefube bwe tuyita name and shame the thief. Mu kaweefube w'okulwanyisa ekirwadde kino ekya COVID-19, banna-Democratic Party bagamba nti bataddewo akakiiko k'abantu ng'omulimu gwako gwa kukubiriza abantu kuteekesa mu nkola ebyo byonna ebyassibwawo okulwanyisa ekirwadde kino, gamba ng'okunaaba mu ngalo ssaako n'ebintu ebirala. Okukuuma kye tuyita standard operating procedures oba okweyisa mu nneeyisa egenda okubaleetera okwetangira okufuna akalwadde kano ka COVID-19. Approach ya government oba government ekola gyekozesa teri effective olw'ensonga nti omuntu tayiga nnyo bw'obanga okozesa ekifuba. Kati naawo bw'okozesa ekifuba okumulagira ayambale masiki ng'ekyokulabirako agenda kulowooza nti kati gwe owa poliisi oba ow'amagye gwe mulabe we. Olutalo agenda ku lushifti nga atandika okutunulira ng'omulabe
Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.